Kadama TV ensonga lwaki tuva e Uganda ne tujja mu Bawarabu kubeera kukola ssente kukyusa bulamu bwaffe kukyusa mbeera yaffe. Tokkiriza Muwarabu yenna kubeera ng'akuzannyira ku kintu kye bayita ssente kuba y'ensonga y'ekyo kyokka ekibagatta. Tewali kibagatta. Ekibagatta kubeera nga yo omukolera emirimu n'akusaba ssente. So omu ku mmwe bw'aggyawo ekimu ku ebyo kitegeeza awo tewabeera mulimu. Gwe kasita ogaana okukolera Omuwarabu kitegeeza tewali ssente. N'Omuwarabu bw'aba takuwadde ssente zo kitegeeza tewabeera mulimu, tewabeera mukolera. Ebyo ebintu ebibiri bye bigatta Kadaama. Bino byonna bye muwulira basoeze mulaba nti ono ajagala nnyo oba okola biki. Ekintu biri ebintu bibiri. Kukolera Muwarabu na Muwarabu kusasula. Tewaliwo kintu kirala. Kitegeeza Omuwarabu bw'atakusasula teeka wansi ebikola tokola. Naawe bw'obeera tokoledde Muwarabu kitegeeza n'Omuwarabu naye talina kusasula. Ensonga ya ssente saagala mugizannyiremu n'okusukuma ssente njagala mbeere careful. Fake receipts babuwa receipts nga biri fake. Bakadaama bangi abavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe okusinziira Kadaama oli eyagambye eggulo nti baamuwadde receipt ng'eri fake ng'Omuwarabu tasukumye ssente ate Omuwarabu n'atandika okwekaza. Ne katandike n'ono yawadde endowooza gye. Hello Nyabuli Kadama TV. Hello Mr. Kadama TV. Ono Mulongo Prosi okuva Saudi Arabia. Ngenda kuteesaako ngenda muwa ku magezi muganda wange oyo gwe basindikibwa wa lisiiti enfu. Nze ndowooza simu yange ejjudde lisiiti enfu. Naye abantu bano gwe ky'oba omanya oba mbayite babbi oba bayaaye. Nze bakinkoze enfunda eziwerera ddala okutuusa lwe neekaliza mu musajja ne mugamba olina okuntwalanga ku bbanka ssente zange ozisindike nga wendi. Kwe kutandika okufuna ku ssente. Naye abantu bano bakikozesa nnyo balabe osirise. Naye nze amagezi ge nkuwa maama wange tuula tokola bajja zisindika. Nze lye eddagala lyokka kuba nakyusa ekiyumba naye era n'ekiyumba kye nakyusa era be bamu kuba bwe nabawa ssente zange ozisindika basooka kumpa lisiiti ng'eri fake. Ne mbagamba nedda nze byonna biyitaayitamu dda kantuule bwe munaayagala mujja zisindika nange nkole. Jjukira tebeesobola balinga balema tebasobola kwekolera. Mu buli ngeri yonna balina okusindika ssente zo. Kati maama wange bw'aba bakuwadde fake lisiiti ate ng'okirabye enfunda nnyingi. Tuula tokola ate n'ekirala bw'oba oyagala okusindikira ssente zo bakutwalenga ku bbanka ssente bazisindike nga woli my dear. Twajja kunona ssente tetwajja kuzannya n'abaana abantu. Nga bo batayagala tutuule tuba tukolerera ssente lwaki batuzannyirako. Nze kati nasalawo ezange ontwala ku bbanka n'ozisindika nga ndi awo ne lisiiti n'oginkwasa. Geega amagezi nze ge mbadde mpa oyo omuwala naye. Hello Mukulu Kadama TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannange tusimaanyi Mukulu Kadama TV webale nnyo webalire ddala otuweereza. Amanya gange bampita Siamandi wano UAE. Kakati mbadde njagala kwogerako ku nsonga eya sisita wange oyo agamba nti n'ebyessente bamubuzaabuza. Taddaawo kugamba nti mbwe aweddemu amaanyi era awulira obusungu simanyi biki kintu kiri kimu. Abo abantu abagambe bamuwe akapapula ke basindikiddeko ssente ate akakuba ekifaananyi ababuuze n'obabuuza enamba kubanga kubeerako enamba eno gy'osindikira omuntu nasooka gy'esente bagiyita MCT bikoze bitya ey'ennamba n'ekirala bano abantu amazima go gali nti nabo batuwa ssente naye nga bakyazaagala era okufeere nawakuba naye n'abantu babwina. Nsobola okuwa example wano nze nganze bwe nali nga naakajja omukazi yampanga leero ssente kawungeeze yampanga leero ssente oba leero yampanga leero ssente kyokka bugenda okuziba ssaawa nga 12 ngamba nti no mbadde nsaba ompeeyo ebibiri gy'emitwalo 2.
kati wangamba nti muwole emitwalo eyo jjukira olunaku lwennyini lwampeereddeko lwennyini lwali mu kuneewolerako saali mubi nensitula ezo ssente nenzimuwa bwe nazimuwa enkeera yaako yandaba ngaera siri musanyufu mu mbeera zange kati namala nazinziriza bwe yazinziza ne mugamba njagala kuweereza ssente kati kyansi gyendina banvuga ne bantwala nze kennyini ne nnyingira nempeereza ssente zange bulungi nnyo namala nankubira essimu mbaze ku nze nti ye nemala nenfuluma era ne bankomyawo kati alongside that ekyokuneewolako kirabika tekigenda kuddamu kubeerawo kuba juzi yambuuza nti mpolaayo namaana agamba mpozi ozisindika ne mugamba ye nze nsindika ssente zonna era sizirina naye amazima gali nti ku olwo nali ndina ssente bino ebyaliwo ebya kampeyini ewaffe e Uganda twali nga tuweereza ssente nga banka etugamba tekisoboka bikoze bitya nga waliwoko obuzibuzibu era nno wakati byagunze simanyi naye kuno nakomekereza mpeereza ssente ku simu nkukuse ne ssente za myezi 3 era nga nsereka bulungi nnyo era nga ndi mwegendereza naye nga okutereka ssente myezi 3 mbadde nga buli mwezi weguggwaako nga mugamba nga ntwala bwantwala jjukira abeera wabweru nze nnyingira eno nnyingirayo nzekka nembalayo ddakiika ze mba mbazeeyo nenkomawo era nga nkomawo ne ssente zange bwambuuza osindise ssente ko nze ye nzisindise kimu kyakwewala okuneewolako era mbadde wano ne ssente za myezi 3 alhamdulillah guno omwezi we gwali gutandika zonna nagenze ku bbanka neera nenegayirira nebanyonyonyola bulungi nga mbagamba saagala kuddamu kubeera nzino ssente kubanga kiri risiki gyendi nga ate bulijjo abaalaba nti nzija ku bbanka bwenkoma kati olumu webyetinkuula ne bansanga nazo nabo bujja kubeera buzibu nabwo nga bulala bannange ekintu ekikwatagana ne ssente beera so strict kubanga ffe emirimu buli lunaku tugikola oba tuli balwadde oba tetuli balwadde tukola tewali lunaku lwa ofa oba tewali lunaku lwa kuyosa so nze bwentyo bwenkola ekintu kyange era n'olulala wenaaba nga njagala okuweereza ssente oba mulundi gumu myezi nga 2-3 era buli mwezi oguba guweddeko bwazinkwasa mu ngalo bwe mugambirawo ate nga mbeera ku bampa nnyo muli mu mutima nze mbamanyi sigenda aziweereza Nkulamusizza ssebo Mr. Kadama TV gyebaleko gyonna gy'otossaako engalo. Mr. Kadama TV ojjukira we nnakugamba nti nno saasayininga bampa omusaala ne sisayininga. Kati nziramu okudda okuba banja ssente zange olwo ze bampa ziweddeko ojjukira bampa emyezi 2 tebampa kitabo kusayininga okitegeera. Kati mbagamba ngamba omukyala njagala ssente ennaku nga zituuse kati we mugamba njagala ssente namusanga mu kiyungu kyava ŋŋamba luli tewasayininga ne mugamba nkimanyi naye ate nabasaba ebipapula ne mubinnyima nange ne nkivaako naŋŋamba tekirina buzibu ogenda sayiningako nze kale olwo lunaku gye baazimba kati nkeera waalo nabalinda bamaze okunywa caayi omukazi ne muddamu jjukira nze boosi wange mukazi era ne ku contract yange kuliko omukazi ye boosi wange ate omukazi ne muddamu ne mugamba leero nno njagala kusindika ki ssente kyava ŋŋamba baba teyaziwadde ne mugamba kati mutima ne ŋŋamba omusajja mpaatya ssente nga ye takitegedde awo aba alimba kubanga ne waaba ali ku ssomero ne mukubira essimu ne mugaa njagala ssente era akubira omusajja n'azindeetera era olukomawo naŋŋamba ssente wazifunye okitegeera kati neneebuuza waali ewaka teyakoze abeera atyawo ewaka omusajja n'ampa ssente n'atakimanya nensirika kati nabadde ndi awo ejjo nga bampita nga baggyeyo ebipapula ebiyitirivu babiiyaawo we batuula we baliira nga bagiggye mu kisenge kyabwe basoose kuyita ono munnange oba babadde bamubuuza biki nga babala biki ebyabwe nze omanye ebitali byange tebinkwatako era saabirondodde nnyo saategedde baabaddeko biki kati olwamaze
ne bampita omukazi n'ampita kati we bampise nga bawandiise deeti za mirundi ena jjukira nfuna emisaala ebiri nga deeti eza luli omusala gwe bampa gwe saasayininga baziwandiise nga n'eza guno gwe sinnafuna baziwandiise kati ne baŋŋamba sayininga luli tewasayininga sayininga eza luli zewafuna n'eza guno zetugenda okuwako nze kale nga nsayininga deeti ebbiri eza luli zennafuna kati olwamaze nga baŋŋamba nazino sayininga nga mbabuuza sente ziriwa k'omusajja tugenda zikuwa sente weeziri konza nti ziriwa nti tugenda zikuwa koyo ozaagala kati konza era nzaagala kubeera omuntu kagamba nti njagala sente aba azaagala ng'omusajja ngamba tekirina buzibu sayininga sente weeziri omala osayininga tugenda ku bbanka osindika sente tekirina buzibu nga mugamba nti sente zenjagala kati awo nenseka nemugamba njagala nnyo nze okwatako sente nenzirabako ekyo kinzizaamu amaanyi nkola nina n'amaanyi ne mbabuzaabuza bwentyo bagamba nze nyumirwa nnyo okukwata ku ssente kinzizaamu amaanyi kati olwamaze omusajja n'aŋŋamba kyekyo tekirina buzibu kwe sayininga ssente weeziri nga beefuula nti bo balina obwongo nnyo bajja kunsodiya nsayininge paka omusajja we namugenda ne mugamba ssente bwe ziba teziriiwo nga ziri mu bbanka tugende mu bbanka tumale okusindika ssente ozimpe wali ku bbanka tuzisindike bwe nkomawo nsayininge tekirina buzibu kati olwamaze omukazi n'amugamba agenda omuleete ssente ozimuwe aleme ate kwekwasa nti ssente tetwakola ki tetwazimuwa omusajja n'agenda n'aleeta ssente n'azimpa jjukira bulijjo bannyongeramu 10 buli mwezi kati kuno tebannyongedde babadde ne pulaani nti nsayininge bankuwe emyezi 2 nsayininge bawunzike nga tebakoze eki tebampadde ssente nze kye nalowoozezza era olwamaze ozimpa n'ensayininga okitegeera omusajja yakubidde na driver ye yantute ku bbanka ate nga wali yabadde agange tugendagenda ffenna bankingi awo era olwamaze ozimba yakubidde driver ye yantute ku bbanka neŋŋamba oke kati mubadde mubaza akatego kammwe bambi nga tekakutteeyo okitegeera ekyo so abaana twebeerere ekyo musika gy'aba TV